awayira n'antasiima tamanya buwomi bwa nsiitisiiti naye ku mukolo ogw'okussa olubugo ani oyo ayinza ate okubuuza olusiiti oba ensiiti? Ekyamazima abadde ateredde obulungi ku makooko ng'abula okutema n'enkooko gwe ebintu bisuulemu emisanvu ate weenya kwako kukamazeewo akabadde kagezaako wamma ggwe okwesala ekkerejje. Bw'oba ozze lwa bulungi kaaba, bw'oba ozze lwa bubi sirika. Ebyo w'obiwulira omanya abaguliza na kiki ekiba kimuleetedde okubeera nga bamusindiridde ebigambo. Bamusindirira ebigambo ne bamuweereza ebigambo kubanga munnange ekyejja n'amaanyi era kiddayo n'amaanyi. Yenze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge yamuvule n'antagwira kye yakimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazzi talya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyiwa olulimi Oluganda wano mu nsonda lulimi ey'ekinini empomera ennyo era enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Bagamba enkima etalina kawumbi munnange eswaza ekibira naye guno muyiggo ddala gwe muyiggo ogwogerwako omuyiggo ogw'omukulu omuyiggo ogw'omutaka gukira ogw'omukulu. Bakulu mbabuuzaako nti mutya gye musinziira eyo mu butaalitali mu malumambogo mu masosolima yonna eyo ebusukka mizibo nange mpulira bifisse namasole byawulira e Lusaka. Kiba kibi nnyo obutababuuzaako kuba mumanyi bw'otamukwata mu ngalo obeera omwerabidde. Yenzaani ayinza munnange okuyita ku mujoona ng'ali mu kukikiitana n'amakondwe abikka eggwero lyatadde mu lutaama lireme okwetoota. Olwo nno mbeera nfuuse wa sukumbuli ow'ekiti gy'ekiwedde emirimu ate atamanyi byakukola ng'oli omugoonya ayinza atya bba okutta enkoko ate n'afumba kasooli. Mbalamusaako ogwokubiri kubanga ebyokulamusa nzi tebaabinkubira ate si mmere yandaggu nti ekeeta tugwaŋŋananyeeko mukunja na kirugu. Naye mu mbeera gye tuwangaaliramu eno ey'ekiraza mwoyo ng'omuwulu ayimba nti ndibula naye muli mutya? Bannanga nti kalantiini afuuse kalantiini afuuse kalantiini kwegamba ne tusibirwa awaka okufaananako enzira lumuli ezisibiddwa mu kaguli. Byonna bitwebbisa emmeeme okufaananako omufumbalanga awulidde ate amawulire ag'embikuzi. Naddala bwe bamugamba nti owaayi waategedde akaazannyira mu nsungwe mu guli ogw'eddaaza mu mwaka bwe guti oba mu ddaaza bwe riti munnange kandibanga kayiise mu nnabwetenga. Babadde ku busoomu nga bali mu kugezaako kubbinkana n'amayengo babadde ng'amakulu gabanyoola gabazze eno gabazze eri naye ebitutuuseeko wano byebyo ebireetera ne luguma okukoteka omutwe ng'alinga eyakubibwako navvooto. Byanvumbo byogerwa mu kyama 2 naye ebyo byebireeterezebwa maaso byaleetereza wa mwoyo. Njagala okulamusaako abakulu ab'enjawulo abalasangeye abo abagwa mu kiwenda ekya Munnabusiro abo mikono gya Munnabusiro bonna abawagira enteekateeka za Munnabusiro be bayitibwa abalasangeye beekuumira bonna bali awo mu weema emu eyitibwa olulasangeye ate balindiridde amaaso agatava ku mutwe negamba lengule nabo balindiridde okulaba ku kitabo olulasangeye kubanga munnange kisaayiro kitta era akirinda kwakyeya. Omukulu Martiniziwo omugogo gw'ensonda lulimi y'ekinini agamba atya Nalunga Olivia Omukyadondwa agamba atya Jita Muhammad ow'Omuge omukulu Spears Kavuma Robert agamba atya wali mu kibuga Abu Dhabi ali Abu Dhabi ali Abu Dhabi wasinziira omutaka ono ayagala olulimi lwe. Ate agamba atya Namiyonga Rosette ono naye Mukyadondwa bannange. Naye nga kojja wange Tebandeke Kenneth Omulangira njogera ku balangira ne neesinsa omwana ow'abambejja naye nga mukulu Kajala Stephens ogamba otyo omugogo gw'ensonda lulimi y'ekinini leero nno we n'abanyonyola n'abamalayo bonna era n'abatotola anti wototola ebyekyalo munnange bw'olwala obulwakulumika kale nno olwaddaaki ebigambo era n'obyeresa naawe kubanga ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa. Naye ndi wano okubategeeza nti bwe nannyonnyodde ku bintu ebikwatagana n'abasezi saabagambye nakibagulizaako wano ng'oluggi lw'ebuna ne bagamba nti singa nayogera ku by'abasezi abantu bajja kumpita musezi olunaku olwajjo olw'eggulo lwazibidde nga nfunye obubaka mu kasanduuko kange obuweerera ddala nga abantu bagamba owaayi ebintu bino eby'obusezi nze kyekyali kyantiisa okubyogerako ne mbaga muli bisanga mu kitabo olulasangeye kuba bingi nabikekeya era ne mbiyiikuula ng'oli ayiikuula gisse kimpani oba amayingo mu butonninnyira. Naye kale
bwe bityo seggulu ligamba munange enjuba tegaana ate n'enkuba tegaana kutonnya kale bwe mutyo bwe mugamba naye ye kojja wange tebandeke mu ngeri y'enjawulo yansiimye nnyo ensi yonna wadde yabadde mu kwewuunya nakwanda akalala okwenkanidde awo okuba munnabusira ayogedde ebigambo ebitiisa ku basezi ye kojja wange kojjange ono tebandeke Kenneth Omulangira yasiimye nnyo yasiimye bwongerwa mbwe ensekera esiima mu nkutu nangamba nti mutabani bulijjo nabyo bimanyi twongereyo ebirala kati nasazeewo nakafudde kalombolombo buli lunaku nja kubawaayo ekintu ekikwatagana n'abasezi bwe muba nga munyumirwa nnyo emboozi z'ebukunja naye abakunja ate mmwe mu mbeera ennyira mu nsonyiwe kubanga munnange nammwe munaayinga ate okunnumba akuba owuwa akuba awumba ngalo weewaawo tetuganya okukuba omwana ate si kumunoba bino katubisomeseeko abantu babiyigira babitegeere olwaleero mu kanyomero kano ak'abasezi kiki kyembaleetedde gwe wobeera ng'obadde otereezezza munnange ey'akabato ku ntatizo ez'entawumba nze ŋŋamba sooka wekenenya bulungi olabire eddala nga eteredde bulungi kubanga wandyekanga nga yeetuze ate n'owulira nga munnange kali kabutyamba kakubagulizaako nti owaayo emmere entamu yeetuze kubanga bino byo bigenda kubeera nga bikwewuunyisiza ddala bannayuganda abaganda n'emikono gya Buganda ŋŋamba mmwe bazzukulu bannambi mubadde kino nakyo mukimanyi nti omusezi waliwo ekika ky'ekimera kyonna kyatambula nakyo bw'abanga agenda okusera naddala bano abasirisimbi abatali basirisimbi wabula bamusambandu abo abasera ennimiro z'abannaabwe basera ebirime bw'aba agenda kusera birime ate waliwo ekirime mu luse olwo oba mu luli olwo kyatambula nakyo kaakati bantu bali ku nkanaga bali ku misa gya nkato beebuuza bagamba kiki kirime eki kubanga ebirime bingi era bwagezaako naye tantala okusera ebirime bino nga tatambudde na kirime kino ebyo byasera tebikwatayo ng'enjogera y'ennaku zino munnange yeekanga afaananyeeko oli ajjuludde empami oba aba ateganidde busa ng'ayumunguza ebisiriiza kubanga ate binaatukula biti oba kaŋŋambe aba ateganidde busa nga muziba alingiza gwe ate kiki ky'anaalaba ddala ng'ateganidde busa ng'ategudde ekise kubanga byasera oba asera kitokolo oba asera nkata oba ali mugiri eminuulo oba ali mu kusera gino egijja nga gimazeeko emiwogo munnange tegisobola kugengewala bimala ne bibala era tebikwatayo weetaaga okumanya ekirime kino nazzi kuno nga alina n'ekibumbe era nakyo mwakitambuliza kibumbe ki ekyo mwatambuliza ekimera ekyo kati bino munnabusiro bye bitankubirwa okutegeeza abantu oba ndi walugambo nfaananeko ow'olugambo bagamba ow'olugambo mmindi mpya buli waatuula ng'akoleeza ate ow'olugambo munnange namunnungu waatuula era waleka amaggwa ate ow'olugambo ngalabi kubanga bwevuga ebu n'ekyalo bingi byenjogeddeko era byempandiise mu kitabo Olulasangeye naye nga sinnabagamba bino kubanga mubirindiridde mmanyi mufaananako lukubirwa amavi alindiridde akawango ak'olugenzi wamma ggwe akamuteekeddwateekeddwa ojja kwetaaga okumanyira ddala ekitabo kino ebikikwatako okkiriza oba gaana ogaane oba okkirize ogambe ki oba ki abeerubaale kaabe Katonda n'olwekyo nsooka okukuwa olukomo ku +27 6820 23083 namba yange ya munnabusiro kubanga oyina okuba nga ate munnange weebuuzaamu n'ogamba nti owa ekitabo kino nyinza kukisangawo era nyinza kukifuna ntya kubanga ekitabo kyo Abalasangeye bafunvubidde ng'akaaluka mu ggi era basinzidde okuluma n'ogwengulu bagamba keetonyeka gwake Olulasangeye kiteekwa okufuluma era mu buli ngeri omulimu ogukolwako ogwabangwawo weewaawo tugamba weewaawo ddala weewaawo newankubadde tennatonya naye byebire tubirabye byekulumbulula okukirako amale g'ekyeya kale Abalasangeye n'embeebazaamu akensusso mwebale nnyo mwebalire ddala butazigamira nnono
enamba njibawadde ate nga ne ku Facebook kwetuli ekibanja kiri obwaguuga ekiyitibwa entaba bwenyi. Genda ku Olulasangeye ati ensona lulimi ojja kutusanga nga tuteredde. Tuteekedde ddala bulungi ng'agaalubijji bw'ogalaba gatankunse nga waliwo munnabusire yagasalimbiddemu. Naddala ng'atwala ebikajjo ku kibuga ate tebaasooka kubirima bbiraawo. Otegedde. Kale ekirime kino kye kiyitibwa empindi. Wano nno weewaava abamu okubagereesaako abeddira empindi nti basezi, naye ekyo abantu bangi bali tebakigamba bantu. Lwaki ddala ddala Musambandwa ekitembe akiyita Kuutwe? Dungu yanneesamba kuwa binoga ayitako Kuutwe. N'ogamba nti owa. Kye kiyitibwa empindi. Era ekibumbe mwakitambuliza kibeera nsumbi. Ensumbi eyo erina n'erinnya mwere sigenda kubagamba kubanga liri mu kitabo Olulasangeye. Gwate nkuwe ekikolo nkuwe n'eddagala. Akuwa embuzi mpozi yakuwa n'omuguwa. Ebyo ngono. Be ngono era ddala kaŋŋaŋŋanyi kubanga omubbi tagenda na ndege.